nti ndabye ebinyuma ku nsi ya Mukama naye bakabasajja bakubya. Ndabye ebinyuma naye bakabasajja bakubya. Kaakati akatambiko olabaako, omwami yalesse mukazi we waka n'agenda musajja wattu ayiiye anoonye ekikumi, anoonye ez'akameeza. Munnange oba ki ekyamubagudde? Oba waliwo eyamubagulizzaako? Nti munnange bw'ova ewaka mukazi we alina omuvubuka ate gw'aleeta ewuwo. Zaabadde teziri busa ng'omwami wo yagguse yakomyewo misana, agenda okutuuka ku muzigo gwe ogw'ennyumba, yasanze mulimu omusajja omulala ng'ali ku mukazi we amukuba nnajjolo. Akatambiko olabaako, yasanze mu muzigo gwe mulimu omusajja omulala ali ku mukazi we, ali mu kumukuba kisododo. N'agamba bannange nga tujoogeddwa, n'akwata peeva n'asooka n'ayasa endabirwamu ze enzigi zonna n'azaasa. kati landiroodi yagenda okukagwamu, bwe yazaasiza n'agamba omusiguze ssebo fuluma. Agenda okutunula ku musiguze bw'ati ng'omusiguze beemanyi ng'amumanyi. Kwegamba ono abadde ali enva za mukwano gono bw'avaawo ewaka ng'ono mukwano gwe ayingira ennyumba. Yakubye endabirwamu zonna n'azaasa mpaka oli bwe yatendewaliddwa n'aggulawo. Era bwe yagguddeewo n'alyoka amukwata kappule, oli yafulumye tali na mu ngoye ng'ali mu kappule kokka, n'alyoka amukwata kappule n'amutwala ng'ali bwereere mu bantu, n'amukungujja ng'amutwala ku poliisi gye baba bimalira. Abantu bagenze mu mukuba agaba bannange, omusajja musonyiwe, kale omusanze ne mukazi wo, naye lwaki omutambuza ng'ali bwereere? Omusiguze nga bwe yeewozaako, bannange andeke nnyambale. Ono ng'amugamba tolina by'ogenda kwambala, yitawo tugende, temugwa kwezinyaazinya baka abasajja. Munansonyiwa. Bannaye baka abasajja baliko emiwonyo. Omusajja bamututte ali bwereere ng'ali mu kappule, naye bwe yatuuse mu kkubo yeesimatudde ku musajja, yaterentuse emisinde nga ne weri basasi terimukwata. Bannange obwezi gye bugenda okutuusa abavubuka n'abasajja, Katonda yekka y'amanyi. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko vidiyo, nkusaba ogimpereka like vidiyo yiiyo. Bulawo mwana. Atereza atya. Kyali wange kubikola masanyu. Boyo manyi mu TikTok amwe kulaba akabi boy kwetu. Wanje. Omanyi mu TikTok amwe fola nnyo akabi. Nenda kukuba jinja gomu. Wanje se bulawo. Kama bulawo. Boy ngenda kusaba ko mutwe mwana lero gwe. Boy. Omanyi mu bavubuka mu mufulo gw'akabi mwe mwana. Leero nkusse gwe. Buli jjajjawo. Toka mwana kano kakyali kange kano kamasanyu. Kano kamasanyu kakyali kange mwana. Mwana. Neta. Musajja vayo. Gwe. Gwe kwa mu nyumba yange mwana. Otelezo ogitekayo oli bwerere naawe ebitu by'oŋŋamba gwe. Si gwe gusoose omanyi ono omuvubuka yeefula nnyo ow'akabi gwe ate nakulaba dda mulenzi. Masanyu fuluma. Mama gulawo. Mama gulawo. Gulawo gwe. Ogera kufunamu obuzibu gwe. Leero ngenda kujjako ensingo boy. Mwana mutekeka amakulu nnyo gwe muwola akabi boy. Gulawo. Buli jjajjawo fuluma vaayo musajja obadde okola muki mbeera musajja yakuyisa okole ki? We muyisa okole ki? Nemwegalira mu nyumba yange bulijjo bajjawo kakyali kange kano kamasanyu mwana omanyi mutiktoka wefula nnyo vaayo musajja vaayo
Buno TikTok. Direct to police. No mukaza je. Kakati ebintu webitowe byagenze nenga nyongera okubajjukiza nti CEO Michael Airport Pickup wetuli okuba nti tukutambuza ne nyongera okwebaza mwena my beautiful clients abasobola okuba nti ate mu bookinga nange mwebale nnyo mwebalire ddala abenina bookings zammwe nammwe mbalindiridde Omukama Katonda abateremu baraka nsobola okuba nti ate buli kimu kibatambulira bulungi nammwe abatannaba kuba nti ate mumpagira ninze mumpe business nsobola okuba nti ate mbatambuliza ebintu byammwe nammwe mbatambuza bulungi yonnyini ddala era nga nnyongera okutumirako ku mikwano gyange mwena abandaba nenga musinzira mu zino ensi wammanga ntumirako ku mikwano gyange ku basisita bange abali e Saudi Arabia mwebale kakkalabya mirimu nentumirako ku basisita bange abali e Dubai nentumirako ku basisita bange abali e Jordan nentumirako ku basisita bange abali e Qatar abali e Bahrain abali e Oman abali e Syria abali e Kenya wano Uganda n'ensi endala ez'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kukola mwebale kubeera bakyala bakozi era nga mbasabira Mukama Katonda ayongere okubakwatizaako buli kimu kibatambulire bulungi tugenda mu kisiibo tebigenda kuba byangu naye mugume ewali Mukama tewali kitasoboka kakati abavubuka abakyalina omuze ogw'okulya bakaabasajja oba baggalofendi b'abannammwe mujja kufiira bwereere omusajja akutte peeva mu jjinja ayagala kulikuba musiguze ku mutwe amutte ayagala kulikuba musiguze ku mutwe amutte lwakumusanga mu nnyumba ye ng'ali ne mukazi we imagine ovudde ewaka ogenze kukola omukazi omulesse ewaka omulekedde akasente oba mutwalo oba mitwalo ebiri ogenze kuyiiya ssente endala kyokka okomyewo ng'ate omukazi ali mu nnyumba yo n'omusajja ennyumba gy'osasula ate okumanya abasiguze bano bamanyiira n'abakazi atlagi gwe omukazi bw'oba ng'ogenda kukola bwenzibo kiki ekikuleesa omusajja mu maka g'omusajja lwaki oyo omusiguze takukwata n'akutwala mu loogi oba n'akutwala ewuwe lwaki omuliira mu nnyumba ya musajja baawo gy'asasula ennyumba ate gy'oleetamu omusiguze mwana
omuntu eyandibadde asooka okukubwa yandibadde mukazi. Omukazi okkiriza otya omusajja okujja akulire mu nnyumba ya bbaawo nga lwaki ennyo? Why? Lwaki? Bano ababiri nno babadde beemanyi nga beemanyi. Omwami bw'avaawo ng'omukyala ayingiza omusajja. Kati oba omwami ani yamubagulizzaako n'amugamba nti munnange gwe bw'ovaawo nga mukyala we asomba. Musajja wattu n'ajja azze misana tukunaabasanga nga bali munda, nga bali mu kikolwa, bali ku buliri, bonna bonna bali bwereere bava kweyagala. Bali mu kweyagala ati bagenda mu kisiibo. N'akwata Peva n'ayasa endabirwamu zonna. Kati ate nze bwe mba nze nga nze nkusanze n'endabirwamu ze mba nyonoonye gwe omusiguze gw'olina okuzisasula. Era omusiguze afulumye ng'ali mu kapule mu kutya okungi ng'atya okumukuba Peva ku mutwe, ne bamukwata jeeki bagikubye bu underpart, ne bamukunguzza mu kkubo ng'ali bwerera. Abantu bonna bekabaga omusajja bannange akoze ki? Nti ono musanze ne mukazi wange mu nnyumba. Musanze ne mukazi wange mu nnyumba munnange, ng'omusiguze bamuwalawala bamutwale ku poliisi. Atuuse mu maaso yeesimatudde ku muyaaya adduse emise. Oh my goodness. Obwenzi kye bukola abavubuka batambuza ekiwato wano na wali, tebeefiirayo, siriimu bannange. Naye abakazi mwe abaleeta ebintu bino. Abakazi, lwaki oleeta omusajja mu nnyumba ya bbaawo? Lwaki? Era nze mbakuba musajja oyo omukazi gwe nsooka okukuba empi. Naye omusiguzi alina okuba nga ali wali, bonna baba balina okundaba kimaafiya. Bonna baba balina okundaba kimaafiya. So embeera bwetyo bwetambudde ku sayidi eyo. Ekituufu kiri nti baka abasajja banyuma naye mufune ku bamiwunyo. Bamiwunyo muba omusajja ayinza okukati ono ajja kuddamu okwenda naye taliddamu okwendera mu nnyumba z'abaana. Kubanga obwenzi muze tegutera viikako. Kati ebintu nga bino mube n'ekyokuyiga. Si ebintu nga bino bituukawo era gyebiri. Abamu muddawo ne mugamba content quality, kale kituufu. Asobola okuba nga content, naye labanga nnyo content omuggyemu ekyokuyiga. Content bamukola ku kintu ekituukawo era ekibeerawo. Gwabiraba bino ebintu wali okirabyeko, wali okiwuliddeko, ate naye wali okikozeeko andaba. Kati naye wali mu content. Okuba nti omulembe guno gwe tuliko gwa kamera, omuntu ebiseera ebisinga kati abantu kyonna kibakola bakwata vidiyo. Buli ekituukawo abantu ababeera okumpi babakwata vidiyo okulabisa n'abatamanyi bamanye nti gundi tumusanze mu kino. So si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, abasubscribe nga mwebale nnyo mwebale ddala. Era natweyungako kona mu kapesa ka subscribe omaliriza okone mu kade akadde akajje mu personalize okateke mu all nti buli ntekayo video gw'osooka okugiraba. So mbagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu. Mukama Katonda abankuumire, mubere bulungi, mweraba. Peace and love. Tindabye ebinyuma naye baka abasajja bakubya.